Abadde minisita omubeezi ow'ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako Sarah Nyirabashiti Mateke afudde nkyaleero ng'ono alumbiddwa ekirwadde ky'omutima n'addusibwa mu ddwaliro e Mengo gy'afiiridde nga yaakatuusibwayo. Omugenzi Sarah Mateke y'abadde omubaka omukyala owa disitulikiti ey'Ekisoro ng'amawulire g'okufa kwe gakakasiddwa mwannyina Gideon Mugisha ng'ono ategeezezza nti kyannaku Sarah okuba ng'afiiridde mu kiseera abantu mu disitulikiti ey'Ekisoro mwe babadde basinga okumwetaagira. Abantu ab'enjawulo batuusizza obubaka bw'okusaasira eri ab'eŋŋanda z'omugenzi nga bano kuliko sipiika wa paalamenti Nnaalonga Annetta Among obubaka bwabuyisizza ku mukutu gwe ogwa Twitter, abakulembeze mu disitulikiti y'Ekisoro n'abalala nga bano bonna bamutenderezza nga bagamba nti abadde mukulembeze omulungi. Sarah Mateke afiiridde ku myaka 5 nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu omwaka 1974 nga yazaalibwa mu ggombolola y'e Kyahi ekiri mu disitulikiti ey'Ekisoro nga kitaawe Dr. Philemon Mateke yaliko minisita omubeezi w'obwegassi w'ebitundu ng'obukulembeze omugenzi yabutandikira mu Town Council ey'Ekisoro ng'akola ng'omumyuka wa Town Clerk. Mu mwaka ogwa 2021 yeesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'Ekisoro n'awangula eyakirimu Rose Kabajeni nga yalondebwa ku kya minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu ng'avunaanyizibwa ku baana n'abavubuka nga yadda mu kifo kya Florence Nakiwala Kiyingi. Ku ntandikwa y'omwaka guno mu nkyukakyuka President Museveni ze yakola mu Cabinet, omugenzi Mateke yamulonda okuba minisita omubeezi ow'ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako nga waafiiridde ng'ekifo kino kyakyalimu. Tusaasidde nnyo ab'eŋŋanda wamu ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu olw'okuviibwako omuntu omulungi bw'atyo. Nze Annette Namatovu ku lwa KSTV agaaleero.